ku kyalo Ttira kisangibwa mu town council ye Ttira mu district ye Busia we wasangibwa ekirombe kino abantu gibakera okunonyeza ku bugagga nga bayikula ebyobugagga by'omutaka gamba nga zaabu. Ekiwendo kino tekyataliza Katayike Margaret ng'ono newankubadde mukyala tekyamulobera kwenyigira mu mulimu guno ogulabika ng'ogw'abasajja. Kati batino dioza ono tumusanze yekeja ekituwaliza okumukalizaako eriiso twongere okumanya ebimukwatako. Guno ngumazeemuko ebbanga ewerako kyandeetanga okweyiiya era ffe abakyala twalabanga embeera gye tuyisiwamu n'abasajja nga si nnungi. Tukitegedde nti amayinja gano oluvannyuma lw'okuyiikulwa abasajja gayiibwa wano Margaret n'abakyala abalala bagasanga ne batandika okugeekenneenja limu ku limu okuzuula agali mu zaabu. Wadde nga tetuseede naye nga mwegali tugenda nga gamaze okwozebwa gateekebwa mu kyuma ne gaggyibwamu ensaano olwo omulimu gw'okenenula nagwo ne gutandika. Bino byonna bitwala obuddeko n'obugumiikiriza. Margaret ategeeza nti okwagala okubako n'ennyingiza eyiye ng'omukazi yemu ku nsonga ezamukaka okwesogga ekirombe kino. Tulina okuba nga tweyiiya ku ngeri y'abaana. Abasajja baba nga bafunye ssente zaabwe tebatulowoozaako nga ffe abakyala. Abaana bo baagala bitabo, baagala yunifoomu, baagala ki. Ono omukyala mufumbo wa myaka 63 ayina abaana 10 akera ku makya ne yeeyuna ekirombe asobola okufuna ku kasimbi okubezaawo amaka ge anti bajja buvuddeko yalwala nalongoosebwa kale nga kati ye mutwe omukulu mu maka. Nga twenyigiramu saawa eno wandibadde omukyala ng'obeera mu nnimiro obeera eka naye olina okwenyigiramu wano osobole okukola osobole okufuna ku kasente akanaakubeesaawo ki mu maka n'abaana. Kyokka olw'ekikula kye ng'omukazi tukitegedde nti bakkirizibwa wansi mu binnya omuyiiko olwa zaabu. Kubanga ebirombe byaffe nga bekugambye biri futi 10, 15 ate n'otambulira wamu kye bayita tunneling. Omuntu w'ekikazi tasobola. Kati kye tutera kukola bwe batufulumiza amayinja tuba tulina ku transporting amayinja kutwala nga mu store oba twagala kugenda mu masiini batuyamba ku loadinga. Balina emirimu butonotono bakola awe bafunira. Ebbanga ono lyakoleddwa omulimu guno agamba gumutuusizza ku birungi gamba ng'okwezimbira ennyumba. Kati esaawa endala oyinza okufunamu pointi nga 3 oluusi pointi nga 2 bwotyo. Esaawa eno kati yamutwala 2 gulaamu eri ku mitwalo 2. Ndiye wange ntudde n'abaana bange era ntudde nazimba ndina amaka ndi bulungi sisabiriza. Mu bbanga lyakamala mulimu guno Katayike agamba nti alabiddemu okusoomooza okutagambika talirabira ye ne banne bwe babutikira ettaka nga bali wansi mu birombe okuwona kwali kuwonga nnyo. Bino ebitaka byatawali abakazi nga 3 byawutukira ate eri waggulu eyo nayo byawutukira abakazi nga 18 naye omukisa omulungi abasajja bali kumpi ne babajjako ettaka abalala bakubibwa ne balemala naye kati abalala tebaafa kale bambi batujjako manga ettaka nga tunaba okukola ki nga tunaba kufa. Kyokka okusomooza kwonna kwayitamu agamba kumwongedde maanyi agakola obuteebalira anti asiika obulamu tassa mukono. Kati tuva wano waliwo offices egiri awo kumpi awo netugenda ne tutwala ne tutunda ne batuwa akasente batuweerawo era kati essaawa eno wentwala ebintu bino bagenda kubisa wenafuna akamaali kange ng'ate nkatwala wali nga nkatundi